Waliwo olutalo olubaluseewo mu kibuga Masaka ku nsonga za Nameere n'abalimi b'emmwanyi era nga simanyi oba Nameere asimattusa abantu bano abasaplayinga coffee seedlings oba emmwanyi ento. Wuliriza bulungi nnyo. Minisita ono nga ye mubeezi oba Minister of State owa Local Government Honorable Justin Nameere akiguddeko mu bitundu by'e Masaka gye babadde bagenze n'ebbalamu gena maaso n'okuba nga balondoola abakozi ba gavumenti nga bwe babadde bakikola era baliko n'essomero kwe batandikidde abasomesa badayirekita n'abantu abalala ne babateekako embeera nga gye babadde bateeka ku bantu abalala mu bitongole eri ebyenjawulo nga bakozesa ofiisi yaabwe nga baminisita abali mu local government. Kakati we batuuse e Masaka, Justin Nameere jjukira ye mubaka wa Parliament sayidi eyo ate era nga ye minisita basoose mu meetings ez'enjawulo. Bwe batuuse obudde bubadde buzibaaziba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero balina bwe babadde boogerezeganya n'abantu nga bawa reactions zaabwe. Katulire ekigudde ku Nameere. Abantu abalimi b'emmwanyi baleese obujulizi nga Nameere yakwata emmwanyi zaabwe n'agenda maaso n'okuba nga azigabira abantu b'e Masaka mu kalulu. Era ojjukira mu kalulu aba NRM baagabanga emmwanyi, simanyi oba baali bagulirira balonzi, simanyi oba yali project nga nteeketeeke, wabula emmwanyi zino abaali bazisappulayinga babanja ssente eziri mu bukadde nga 150. Balumiriza Nameere okubanga ye yabakubiranga amasimu okuleeta emmwanyi zino okuzisappulayinga mu bantu. Nameere abamu n'abeegaana newankubadde ng'abamu babadde n'obujulizi batuuse n'okugyayo zi receipt, babuzeeko kugyayo phone calls records okulaga nti Nameere ye yabaddanga abakubira. Nameere yeewozezzaako era n'atuuka n'okutabuka n'abamu n'abatabukira wabula nga kyamulidde dda takyasobola genda maaso nakubanga abasirisa. Ku katuuti kubaddeko Balamu Barugahara ono nga ye minisita oba yabanga mukama we kubanga ye cabinet minister, Nameere ye state minister, bonna bali mu local government. Bwe bavudde ku ssomero erimu, Nameere ba coffee suppliers bagenze maaso n'okubanga bamulumiriza maaso ku maaso. Era omukazi omu atuuse n'okutabukira ku stage kwe babadde oba ku katuuti n'ategeeza ye mwetegefu okufaafaagana ne Nameere paka ng'amusasudde ssente ze. Nameere agezezzaako okwegaana, agezezzaako okwerwanako wabula nga n'abantu mu crowd oba mu audience abagezaako okusaakaanya okukkaatiriza nti omukazi byayogera bituufu. Tule nabo buli omu alete bwinoowe nesaagala kuwayiriza nti Nameere yangambye kati Nameere omubanja milioni 10 si 15. Kati ekikumi mu 5 zabulegeya za Nameere ate zabulegeya kale soke kale mugende wansi DJ Kulimba Minisita Balamu Barugahara agezezzaako okutaasa, agezezzaako okulemesa abantu bano okwogera wabula bamaze ne boogera era nga ne Nameere yennyini alabiddwako nga yeewozaako newankubadde ng'abadde mukambwe nnyo era simanyi oba abantu bano banaawona naye ate nga kye bamulese oba engeri gye balese bamu exposing ebintu bino biyinza okutuuka nga ne Nameere yandibanga ajja kubeera mu kaseera ak'akazigizigi. Mu kampeyini abantu bano baasappulayinganga emmwanyi, babayita ba coffee seedlings, coffee suppliers. Baatwala omusango ku poliisi, amawulire gafuluma nga 25 ogw'omwenda 2025. Jjukira awo twali tuli mu kampeyini. Kati bano abayita coffee nursery operators kibuga Masaka baakwata omusango ne bagutwala ku poliisi nga bawaabira by then NRM Fulaga Beyala owa Masaka City nga ye Justin Nameere era bamutwala ku poliisi e Masaka nga bagamba mbu yagaana okubasasula ssente zaabwe bamaze okusupplyinga emmwanyi ze yagabiranga abawagizi ba NRM bajje babalonde. Kati omukyalo ono bambi ye agamba talina kyayagaza Nameere kirala, ayagala ssente ze ate nga tali yekka. Kati minisita Balamu yabadde ayimiridde mu bintu bino nga yalinga gwe baloopera, yalina okunenya ku minisita we oba ku junior minisita we ate nga alina okuwoyawoya abantu. Era Balamu alabiddwako ng'agezaako okuba nga alemesa omukazi ono okwogera, agezaako okuba nga protectinga minisita we, junior minisita we, wabula abantu babadde batabuse nga ne mu audience abantu balaga nti story eno bagimanyi. Ensonga zaatuukako dda ne ku poliisi nga minisita ono amanyiddwa nga Nameere
yagaana okusasula emmwanyi zino n'abyegaana n'atuuka n'okubasaba obujulizi wabula nga bo bamulumiriza era nga ne risiiti batuusa okugenda maaso n'okuba nga bazireeta ne baziraga ti Nammere ye yakubanga amasimu ye ne munne oba chairperson wa NRM n'abalala nga bwe baali bakuba amasimu bakubira ba coffee suppliers bano ba coffee nursery bed operators babere nga basuplying emmwanyi baali bagenda okugabira abagizi ba NRM mu Kalulu kati Nammere ezezaako okwewakanako naye ng'obujulizi bwe buli obumuluma. Okuva mu kamyufu nze namuwa emmwanyi yeyankubira essimu era nakubira n'omwami wange yatusaba emmwanyi ne baawe baano n'emmwanyi Masaka yonna ekimanyi emmwanyi Olwo lwabadde luwanvu era emboozi nkyagikuwa jjukira bino byaliko kkone ku poliisi. Minisita Baramu Barugahara agezaako okuwooyawooya agezaako okulemesa in fact abadde nga agezaako okulemesa n'omusajja ono okwogera oba omukazi okwogera n'ayita bbaawe bawo omwami bawo omukyalo oyo bwazze era naye n'alumiriza bano balima mmwanyi era nga babeera ne kye bayita coffee seedlings ezo ze batwala ne bagenda maaso n'okuba nga basimba kati babayita ba coffee nursery operators 25 mwezi ogw'omwenda bennyini bagendako ku poliisi nga balipootinga Honorable Justin Nammere era bamulipootinga mbu yabasupplyingisa emmwanyi ez'endokwa nga bagenda maaso n'okuzigabira abalonzi wabula ate we baatuka okubasasula ne bagaana omukyala yazze ng'alina risiiti n'obujulizi bwonna obwogera newankubadde nga Nammere mu kuba nga ayagala okumutiisatiisa yagezezaako okumugamba olina obuwandiike bwonna olina obujulizi bwonna obulaga nti wasupplying nti nze nakukubira okasi ya Nammere yabadde kwani yakuba essimu omukyala agamba Nammere n'omuntu omu agamba be baamukubira essimu nga bamuyita ajja supplying emmwanyi nti ate kuviira ddala mu kamyufu ng'omulimu guno agubakolera wabula nti era ne mu kamyufu kwali kwereega okugenda maaso n'okuba ng'asasulibwa ssente ze kati mu maaso ga minisita omujjuvu wa minisita cabinet minister Baramu Barugahara Nammere we bamu exposingidde bano nno bamaze ebbanga nga batambula districts ez'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga be-exposing abali b'enguzi abamu n'okukwatibwa ne bakwatibwa lundi guno minisita omubeezi ow'ensonga za local government Honorable Justin Nammere ye yagudde mu kawuki kyokka tugenza okukola okunoonyereza waliwo n'ekiwandiiko ekyafulumira ogwa official website eya Uganda Radio Network ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omwenda 2025 ekiwandiiko kino kisoma ngenda kikusomeramu nga waliwo ba coffee nursery operators e Masaka badraginga Nammere paka ku poliisi bagulawo omusango mbo yagaana okubasasula by then nga flaga beera ng'akalulu kakyagenda maaso banga tukyali mu kampeyini ne bamulumiriza
yagaana okubasasula era mukadde ako nti bali bamubanja ssente ziri awo mu miliyoni nga 17 n'ebirala nga bw'ogenda obbiwulira mu kiwandiiko kye ngenda okusoma. Nammeere n'aba ng'alinga agudde mu kawunyemu akaaba kofi nursery suppliers kuga Masaka. Kakati Balamu musajja watu yalabiddwako nga kaweefube wakulaba nga protectinga junior minister we. Bagenze Masaka ne bakola ekikwekweto ngera babadde bakikola mu bitu ebirala ku luno babadde Masaka era Balamu yasoose kulangirira awo nti kati tuzze Masaka tugenda ku expose nga tugenda kulaba abakozi ba gavumenti bakola. Era batudde mu meeting ez'enjawulo nga bagenda maaso n'okuba nga batandika kaweefube waabwe ebyaggweredde ate minisita omubeezi igwe bamaze okugenda maaso n'okuba nga beexposinga ensonga z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga agoberera najjo sinzira okubanga gyotulabira atambula naffe ku wana nnyo okubanga osaba ole kirira wansi awo olaba ekigo pata kade aka notification omu ku abo okumanya era nga tutambula ffenna ate mu ngeri y'emu yongera okujjukiza okugoberera emikutu gyaffe backup channel zaffe nziteeka awo oba nzitaaginga awo wansi description video eno osobola ogenda maaso n'okubanga ate subscribingako nga bwe tuba tubuze wano osobola okutusa. Kati tuli ku nsonga za minisita omubeezi owa local government amaze ebbanga nga bagenda mu maaso n'okutambula district kwa district bagenda maaso n'okuba nga balondoola emirimu gy'abakozi ba gavumenti ddala abo abali mu nsonga ez'enjawulo ab'enguudo amasomero n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Era ne Masaka babadde bagenze nga waliwo abakozi ba gavumenti abagenda maaso n'okuba nga bateekebwa ku ntandaalo ngera babadde bakikola mu district ddala. Kati e Masaka Balamu yatuuse ne minisita munneera amanyiddwa nga Justin Namere bano mu local government. Bwe batuuse e Masaka baliko n'essomero lye baasanze era nga lirimu ebitagatta bulungi bateeka abasomesa ba director ne baani ku nninga wabula gye byaggweredde gambye nga bano bagenze mu maaso n'okuba nga ate minisita yali exposed okusinziira bannamasaka bye bagenze maaso n'okuba nga boogera. Bwe babadde baakatuuka Balamu yategeezezza nti eno ye bukojjaabwe era zze okugenda maaso n'okuba nga atereezaayo ebigambo yabyogedde n'agamba agenda ku respectinga embeera yonna agenda kukola kaweefubeewe gw'ateekeddwa okukola agenda kukola kyonna ky'ateekeddwa nga bw'abadde akikola. Ddala abakozi ba gavumenti abanaasangibwa nga tebakola bulungi mirimu gyabwe nabo bagenda kuba bakifuuwa bakizza munda. Kati ku bakozi ba gavumenti abo ne junior minister we Minister of State Justin Namere kati naye mukadde kano abanga agwa mu abo abakozi abatakoze bulungi mulimu gwabwe nga bwe bateekeddwa kugukola kubanga abantu be Masaka bennyini be baamu exposinze. Balamu bye yategeezezza okukola bannamasaka bamulinze okulaba nti ddala baakwata ne ku junior minister we of Greater Masaka. After spending a few weeks in Bugisu, this time I want to come to my uncle's place, my Bukoja in Masaka, Greater Masaka. So I will inspect the projects in Masaka City, Masaka District, Rakai, and the Sembabule. That is round one. Then the other, after a few weeks, I will come back for Kalungu, Bokoma Simbi, Liantonde, and the Chotera, to ensure that services reach the people. So I'm appealing to all leaders at all levels to join me in this campaign where we assess the impact of government programs, where we assess the implementation of the programs, and where we assess how road fund is spent. The 1.3 billion or the 1 billion plus is spent to improve on our infrastructure or our roads in the places. So I look forward to visiting schools, to see those schools that have ghost people and ghost teachers. I will be visiting. So in case you made a mistake and you lied to government that you have 4,000 students in your school and yet you know you have 1,800, get saved. Write back to the Minister of Education and Minister of Law Government. Say you made a mistake, there was an error in your counting, the right number you have is this. Then you will not be charged for corruption. Corruption is a disease. The President has made the directive that we should focus on exposing the corrupt so that we eliminate corruption in society.
So those of you who misunderstand our operation, mode of operation, we shall not operate under the same mode, which has instead encouraged corruption. Our mode of operation is totally different. Our mode is ask the public court, the public will inform us that so and so ate our road, we inspect the road. If the road is not there, then we hand you over to State House Anti-Corruption and CID. Our work ends there. For them, they will investigate to the dot, and then you will be presented to court in case you have a crime. If you don't have a crime, well and good. But we shall not work with corrupt people. If you are corrupt, please, the time is now to confess. Minister Baramba Rugahara yasoose kunnyonnyola wano ensasa geri yabadde tennaba kubanga eta balamu nannyonnyola ensonga bwe zigenda maaso n'okuba nga bwe zaabadde zigenda okutambula nga bwe babadde bagenda okuexposinga abo b'enguzi oba abakozi ba gavumenti abatakoze bulungi. Era kyakakasiddwa ba education officers e Masaka Nyendo, somero baliyita Tarubuk Secondary School, ba education officers baagobeddwa ng'era bw'omanyi bano omulimu gwabwe tebagukola era byabadde bwe bityo sana wonna ng'olwo embeera tennaba kubanga ekyukira junior minister we Idwanga Justin ati wuliriza. Peter exchange at Masaka School as local government ministers suspend education officers. A heated clash erupted at Tabuk Secondary School in Nyendo Mukungwe Division after the Minister of Local Government, Baramba Rugahara, suspended the education officer over alleged management irregularities at the government-aided school. Education officer yagobeddwa Minister Baramba Rugahara awerekeddwako junior minister we amanyiddwa nga Justin Namere baasoose kugoba education officer ye Masaka. Yawaabaddewo obunkenke ekifaananyi ekyo kyolaba nga Namere n'amaanyi amangi ennyo agenda maaso n'okubanga akola ekisoboka olaba nga minisita oyo agenda maaso n'okubanga agobwa. Kati ekiwandiiko pakasa bino agenda maaso minisita Baramba Rugahara ne junior minister with Minister of State amanyiddwa nga Justin Namere bagenze maaso n'okubanga bagoba oba basuspendinze education officers webyo bitagenda bulungi maaso mu district ye Masaka naddala ku ssomero eryo abadde bagenda maaso n'okubanga bakwasa abantu babadde banyiivu nga balaba ba minisita bano obukambwe bakozesa bantu bano ekyamazima obususi abantu babadde tebalina kyakukola abadde balina okusirika wabula gye byaggweredde nga ne ministers guddemu. Kuliriza. A heated clash erupted at Tabuk Secondary School in Nyendo Mukungwe Division after the Minister of Local Government, Baramba Rugahara, suspended the Masaka State Education Officer over alleged management irregularities at the government-aided school. Baramba Rugahara, accompanied by State Minister of Local Government Justin Namere, conducted an impromptu inspection at the school on Monday, where they cited several concerns, including discrepancies in student enrollment, alleged financial management, teacher absenteeism, poor sensitization, and unlawful charges collected from students. Kuliriza. Abo badde bakikola bakoze surprise attack bache bayise impromptu inspection. Bagenze ku ssomero baliyo tebategedde nti balamu ajja naye nga yasoose kwogera wali mu katambi k'enkuwadde. Ategeeza nga bwe tuli mu kibuga Masaka eno ku bukojja bwa balamu. Tegeeza nga bwe tuzze ogenda maaso n'okubanga tugolola abakozi ba gavumenti abatakola mirimu gyabwe mu bwajo. Kajjukira State Minister naye mukozi wa gavumenti ab'e Masaka gwe baalumiriza newankubadde nga yabyegaanye nze nkuwa report. Kati wano baagudde ku ssomero erimanyiddwa nga Tabuk Secondary School Nyendo Mukungwe Division ne basanga nga waliwo mbu ebitatambula bulungi. Babadde era ne munne Justin Namere State Minister, Baramba Rugahara Cabinet Monday olunaku olwajjo ne bagenda maaso n'okubanga bakola kaweefube waabwe nga bwe badde bamukola. Basanzeeyo ebitagenda bulungi bingi ddala mu baana engeri gye bayingizibwamu. Basanzeeyo kye bayita financial mismanagement ku ssomero. Basanzeeyo abasomesa abamu nga tebaliiwo, poor sanitation. Basangawo ebintu bingi nnyo nga waliwo ne ssente eziggyibwa ku bayizi kubanga essomero lya gavumenti. Newankubadde tukimanyi nti amasomero ga gavumenti ennamba esinga kumpi agakola ekintu. The confrontation began when the minister demanded that Masaka City Education Officer Stephen Kaketo and the City Inspector of Schools Moses Akawuma explained the inconsistencies in the school records. Yatandikidde confrontation eno we yatandikidde. The minister Baramba Rugahara ne State Minister Namere mu maanyi amangi ennyo basabye
Masaka City Education Officer Stephen Kakeeto ne Inspector ow'amasomero amayitibwa nga Moses Kawuma bannyonnyole ku bino ebitagenda bulungi mu ssomero lino oba mu masomero ag'e Masaka n'okunnyonnyola ne He accused the officials of conniving with head teacher Nuhu Mpaji inflate students' enrollment figures in order to defraud the government through increased capitation grants. According to the minister, records from the Ministry of Education indicate that Tabuk Secondary School has 439 students, yet only 316 learners were found during inspection. Minister Baramu ne Minister Namere banenyezza bano ba inspector ne ba education officers ab'e Masaka mbu bakolagana n'abakulira essomero lino ne bakyanga ennamba z'abayizi be balina bwe basobole okujja obuyambi obuwera gavumenti Ministry of Education. Kyokka jjukira baakoze okukyala kuno oba bakoze bayita impromptu inspection okwagudde kutalaze teweerabira abaana oba oliawo wayinza okubawa babadde tebasomye omanyi amasomero ga gavumenti abaana boozi. Kati mbu mu records essomero lirina abaana 439 naye ate bwe baatuuse ku ssomero basanzeko abaana 316 abaana abali mu 100 baliiwo kubanga kugamba nga Balamu agamba nti bano beekobaana ne bayinjiwaza omuwendo gw'abaana bwe basobola okujja obuyambi obungi mu gavumenti era yavumiridde ekikolwa kino ategeeza nti baana abakulu bakolagana n'abakulira essomero ne bakola bino. He accused the officials yaba accused okukonaivinga n'abakulira essomero amayitibwa nga Nuhu Mpaji. He further claimed that although 28 teachers are on the government payroll, only 7 reported on duty on the day of the visit. Baramu agamba nti newe yatuukidde ku ssomero alina records okuva Ministry of Education essomero lirina abasomesa 28 bali ku government payroll. Yasanzeewo abasomesa 7 bokka nga be bali ku duty era nga be bali ku ssomero. Baramu also questioned the school's decision to charge each student 140,000 Ugandan shillings in fees despite receiving 26 million Ugandan shillings per term in government capitation grants. Accused the education officials of failing to supervise the institution. Basanze abaana babajjako emitwalo 14 buli mwana kyokka ate nga gavumenti mbwe baweereza obukadde 26 buli term talinge ku basomesa emisaala biki n'ebirala. Kati ng'abuuza era mbu yanenyezza ba education officials kubeera nti either babadde tebasupervisinga ssomero lino oba babadde bakonaivinga n'abakulu b'essomero ne bagenda maaso n'okuba nga bino babikola mu bugenderere. Balamu n'asooka abateekako enninga ng'ali ne Namere. Uliriza. However, Kato interrupted the minister, insisting that the allegations were based on unverified information. Ono Kakeeto yagezezaako okuinterruptinga minister n'amunyola n'amugamba bino information yono ali in fact information gwe bakuwa ali verified okunoonyereza okwaddala kubadde kwetaagisa nga tonnakola kino. Speaking in a raised voice, he explained that the fees were approved by the parents meeting, seconded by the school's board of governors to provide lunch for students, arguing that the education department should be blamed for decisions made by the school management. Mwenna mukimanyi buli yasomerako mu UP Nganzi essomero lya gavumenti babawa buwi ssente ate ezo ssente ze babawa misaala na bintu ebiralalala era ebiseera ebisinga mu masomero ago twanywanga kikopo kya buugi ekitalimu yadde ne sukaali. Kati abazadde lukiiko lwe bayita PTA olw'abazadde ne boodi y'essomero baatuulanga ng'era n'ono omusajja bwe yakinnyonnyodde minisita baatuula bakola meeting nti okusobola okuliisa abaana bano lanchi n'ebintu ebirala nga bw'omanyi ewa akasente akasasula. Sente ezo abazadde bazikkiriza meeting ne boodi y'essomero n'ezikkiriza. Kati Balamu Balukwara agamba ffe ezo mu gavumenti manyi wakimuze ajinga abaana. Kati bino gye byatandikidde kusa n'abazadde ne bawulira nga oba waliwo ekyabanyiizizza zaatudde ez'okumukumu nga gye zaatabukidde obudde bwe bwawungeeredde ate bikyukidde minisita Namere nga genze maaso n'okuba nga yeewozaako ku nsonga z'emmwanyi zebaagabira abantu mu bitundu eby'e Masaka. Kati Balamu mu kaweefube w'okunoonyereza mirimu gya gavumenti ng'ali ne minisita kyokka nga minisita ono mu kitundu mwe bali ekitundu kyakiikirira ekitundu mwava ekitundu kwe yakola ebikolobero ebyo
ekitundu ku bikolobero ebigambibwa okuba nti byakolebwa kitundu kwali birinako bukakafu naye nkuwa reports okusinziira ku sources ez'enjawulo n'okusinziira ku butambi. Mpuliriza, bwe baabadde bagenda maaso n'okukola bino, Minisita Baramu Barugahara yagenze maaso n'okuba ng'akola omulimu gwe nga bwe nkugambye ogw'okukola inspection oba okunoonyereza ku bakozi ba gavumenti bakola batya emirimu. Kati Baramu mu kunoonyereza kuno bwe baabeeredde mu meeting ezimu nga ziwedde ne batuuka baŋŋambe nti baatuuse ku katuuti ne bawa omukisa abantu ba bulijjo okubaako bye boogera. Era mu kwogera ensonga eno gye yajjidde, Nammeere yaleeta, in fact Nammeere yakwata emmwanyi n'azigabira abantu b'e Masaka, wabula emmwanyi ezo tezisasula. Ekyasiza okuleeta obuzibu ye Nammeere okwegaana nti nze si nze yakukubira essimu ggwe ayogera bagwa anteeka mu layini eyo, naye ate ng'oli omukyala agamba ggwe wankubira essimu maaso ku maaso. Wakiri mwe yavudde era wano vidiyo weetandikidde, bwenjagala ogende maaso n'okuba ng'olaba buno obutambi osobola ogenda maaso n'okuba ng'okitegeera. Nammeere yakanze kwewozaako ebintu ekyamazima bimaze ogenda maaso n'okuba nga bitabuka. Kati omukazi n'obulumi ng'alumiriza Nammeere okuba nti yamuwa emmwanyi, emmwanyi zino n'agaana okuzisasula ate mbu kuviira ddala mu kamyufu. Honorable yasayiningako. Okay, lindako. Mukusooka wangambye madamu genda mpola. Lindako. Mukusooka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM. Nga Justin Nammeere alina chairman ba NRM. Ani akukubira? Justin Nammeere ye yakukubira. waliwo ne ba chairman ba NRM bonna. Mr. Baramu omuntu bw'abeera bwakuvunaanyizibwa n'akkubira essimu ng'akweta omuntu. Yogera n'ekitiibwa. Kulikufe kulikaaleekaane. Wakati njagala kumanya Honorable Nammeere ye yakukubira essimu n'agamba ndeetere emmwanyi. Okuva mu kamyufu nze namuwa emmwanyi. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Ye yankubira essimu era n'akubira n'omwami wange nga yatusaba emmwanyi Omwami waaliwa? Ssebo jangu wano. Baano n'emmwanyi Masaka yonna ekimanyi emmwanyi Wulira. Toyina mpisa kiki? Yogera mpola. Paka zinaala. Ssebo gwe mwami wano. Kale muwulirize. Ssebo njagala yogera amazima nga talina kyolimba. Yogera amazima gokka. Yogera amazima. Ku mmwanyi zo Nammeere yakukubira n'agamba ndeetere emmwanyi. Emmwanyi nasinkana Honorable Nammeere. Ani yakukubira nti ndeetere emmwanyi? Mulege yale Nammeere. Kale bannange, okay, mumpulirize. Basaba mumpulire bulungi. Minisita mumanyi bulungi. Minisita ensonga z'emmwanyi yazimbuliddeko. Ate era yazibulirako ne State House Controller. Mulege n'agamba nti ayagala babasasula omulundi gutya. Naye nga nagambye minisita nze mwennyini naku nga 3 emabega. Negamba minisita nkolera lisiti y'abantu ababanja. President tasobola kugaba mmwanyi z'omunaku n'atamusasula. So njagala okendeeza obusungu bwo n'omumwa. Ate gwe naawe njagala obeere omukyala wo mugambe omukomeko. Tugenda kwogera ne President. Ngenda kumuwandikira ebbaluwa. Mugambe olina abantu b'owa emmwanyi baliwe bati kati mwegasiramu mwena ab'emmwanyi mubanja 15. Mwena ab'emmwanyi ababanja RDC babanja milioni 15 bonna. Honorable Minister, ensonga eno yatuukako mu ofiisi yange. Omukyalo ono yankubira essimu n'aŋŋamba nti chairman wa NRM aŋŋambye mwongere emmwanyi zagenda okugabira bakandidate. Kati bwe yatuuka nga lwaki yakugamba agambye omwongere? Mu kusooka ani yamugamba omuwa? Okusooka waliwo emmwanyi Honorable ze yali yamugulako n'amusasula emiliyoni 10. Teyakusasula? Kati Honorable bw'agenda sente meka? Mpola. Sente meka? Milioni 10. Milioni 10 yazisasula. Milioni 10 zali mu kamyufu kwa mukaaga. Kale it's okay. Tewali muzibu. Milioni 10 yazisasula. Ulira mubanja milioni 10. Ngoge
bakubira essimu n'ogamba nti bakusasula ssente. Lwaki otuuse tuuse ebigambo? Zamukamyufu yemusasula. Kale, microphone jimpe. RCC. Genda wansi ne bana abawala babiri. Omwana tewinowe nesagala kuwayiriza nti nammere yangambye. Kati nabeera omubanja milioni 10 si 15. Kati 15 za bulegeya za nammere. Ate za bulegeya. Kale, it's okay. Kale, mugende wansi. DJ Kuolimba. Maaso si byakuwaayiriza, si byakwogera nga minisita taliiwo, minisita nga waali yennyini Honorable Justin Nameere nga ye minisita omubeezi oba state w'ensonga za local government. Era yakanze kwewozaako omukazi atuuka n'okuleeta receipts na buli kimu ekiraga Nameere gw'abanja. Ssente ez'emmwanyi ezaagabibwa kalulu ka 2026 mwezi ogw'omwenda, era amawulire gaafuluma ngenda kukusomera. Nameere yeewozezzaako nga mukazi bw'agenda maaso n'okumulumiriza abadde lutalo luwanvu nnyo. Minisita alumirizibwa okubeera nti yakwata emmwanyi n'aba nga teyasasula. Wuliriza. Emmwanyi yaziwaani agenza asunga mu mawulire ag'enjawulo. Kiwusiga NTV tebannakigala. NTV jjukira yalinga ekwako gavumenti. Wuliriza naye ne NTV yennyini newakulira Solomon Kaweesi kati. Muwulirize. Honorable Balamu newakulira Solomon Kaweesi n'amuteeka mu lawulo. Ensonga lwaki Solomon yagaana okufulumya emboozi ng'omukazi ono ampaayira yamugamba empapula zonna z'olina ziraga emmwanyi waziwa Bulegeya si Nameere. Nasa musango okusabira bannamasaka oba nasa musango okuyamba Bulegeya. Naye kisinga okunno wuliriza minisita nina ebbaluwa y'abasapulaaya bonna Bulegeya be yaggyako ki njirina nga bampandikira nga emupira nkyali emupira bangamba tuyambe Bulegeya yatuggyako emmwanyi zaffe ate wa pulezidenti n'agamba nti zize nga erinnya ly'omukazi ono likola ki kati neewuunya lwaki agenda mu mawulire nga nyonoona namugulako nemusa polisi neyayita n'agaana okweyagera niteeka pena emmwanyi wa madamu Justin Nameere. Justin Nameere yasindika ekibinja ky'abantu bange abalimu omuyambi gwe. Olina omuwandiika wonna okolagana natandika okolagana n'omukyalo ono ng'omuntu okutandika mu kamyufu ssebo. Okuba mu kamyufu namuwe emmwanyi n'okunsasula namala kwereega. Ekigambo kyange Justin Nameere. Mukusooka wagambye madamu lindako mukusooka wagambye nti wafuna esimu okuva mu ofisi ya NRM. Justin Nameere alina kyewamba NRM. Justin Nameere waliwo ne bakiyabana NRM bonna. Minisita Balamu omuntu bw'abeera wakuvunaanyizibwa n'akubira essimu ng'akweta ng'omuntu. Yogera n'ekitiibwa. Rogers Bulegeya ayogerwako ye ssentebe wa NRM Masaka City. Era Rogers Bulegeya ono ne Justin Nameere beba oyinza okugamba nti prominent NRM political figures mu Masaka ababadde bagenda maaso n'okukola emirimu egyo mu kalulu ka 2026 mu campaign bagenda maaso n'okuba nga bafuna emmwanyi endokwa nga bagenda okuzigabira abalonzi mbu wa General Yoweri Kaguta Museveni. Naye bano abasupplying endokwa zino balina kusukwa endokwa zaabwe balina kuzigulayo buguzi. Kakati
bano bwe balaba tebafuna ssente zaabwe bagamba okusinga bino bwe binaatuwanvuwako bano abantu tuyinza obutabasobola ne bagenda ku poliisi e Masaka ne baggulawo omusango era ekiwandiiko ekyo nsobola ogenda maaso n'okuba nga nkikusomeramu wano kuba nkiyinako kopi ekyafulumira ku mukutu ogumu nga gunnyonnyola sitooli eno yonna nga bwe yatambula nti bano baatwalibwa ku poliisi omusango gwaggulibwawo dda Nameere Rogers Bulegeya baagaana okusasula kati Nameere agamba Bulegeya ye yakuba essimu omukyala agamba Bulegeya yankubira essimu ne Nameere nankubira baagaana okusasula ssente zange ez'okubeera nti nasappulayinga emmwanyi Nameere akanze kwewozaako ebintu tebitambula bulungi nga bw'abirowooza kati okuzzaako emabega ennaku z'omwezi zaali nga 25 bwe mba sserabidde omwezi gwali gwa 9/2025 nga tuli mu kampeyini biriza Masaka City NRM flag bearer in trouble for defrauding coffee seedling suppliers mu mwezi ogw'omwenda 2025 bano bagenda maaso n'okuba nga batwala Nameere ku poliisi baggulawo omusango ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba nga baagala abasasula ssente zaabwe kuliriza coffee nursery operators in Masaka have dragged to the police National Resistance Movement NRM party flag bearer from Masaka City Omani MPC Justin Nameere accusing her of fraud baali bana baggulawo omusango ku poliisi e Masaka nga balanga Justin Nameere minisita kati kaddako yali akyanoonya kalulu nga bamulanga okubeera nti yatwala emmwanyi zaabwe n'atabasasula. The nursery operators who include Jane Nalubega, the NRM chairperson for Kyalugo Cell, Sise Nanyange, Timothy Molema, John Kajubi and Henry Waswa Sentongo accusing Nameere of declining to pay them for the coffee seedlings they supplied her. Banabana coffee nursery operators kuliko Jane Nalubega, kuliko Kyalugo Cell, we Kyalugo Cell, kuliko Sise Nanyange, kuliko Timothy Molema ne John Kajubi n'omulala amanyiddwa nga Henry Waswa Sentongo. Bano baatwala omusango ku poliisi nga bavunaana Nameere okugaana okubasasula endokwa zaabwe ze baamusapulayinga ng'azigabira abalonzi kaluluka 2026. Kino ekikolwa kyo nga bino tubitadde ebbali kikkirizibwa mu mateeka abalonzi ebintu bino mu biseera ebyakalulwako sibuno sikugulirira abalonzi. The complainants who operate nursery beds in Bugabira ward in Masaka City indicate that Nameere gave them orders to supply seedlings. It distributed quotas during the NRM primaries campaign in June but has since declined to pay them. Ati guno omusango tukira omukazi omuwulidde ng'agamba nti kuva mu kamyufu yalinga amukolera ng'amusapulayingira emmwanyi wabula ng'okusasula okukakuwa lutalo. Kati bano baggulawo omusango wano kigambibwa bano abaali basapulayinga emmwanyi mu kitundu ekimeddwa nga Bugabira Masaka City bagamba nti Nameere yabawa ebiragiro sapulayinga seedlings oba endokwa z'emmwanyi zino y'abalonzi ba NRM mu kalulu akamyufu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 naye mbu yali agaanye obbasasula oba yagaana okubasasula ddala eyo. Sise Nanyange says they have decided to report the matter to the police after their repeated appeals for payment failed to yield results. He indicates that Nameere, who previously served in the capacity of presidential advisor for the Greater Masaka sub-region, contracted them deliver seedlings worth 17 million Ghana shillings, but eventually turned hostile at declined to pay. Omukyalo n'amanyiddwa nga Sise Nanyange ye yagamba yalipoting ensonga eno ku poliisi oluvannyuma lw'okuba nti emirundi mingi nnyo Nameere gye yagaana okubasasula. Yategeeza Nameere yali yaba contracting oba yali yabawa contract ey'okusaavinga oba okusapulayinga emmwanyi nti era basapulayinga emmwanyi ku balonzi baabwe oba ku bawagizi baabwe mu Greater Masaka emmwanyi nga zaali endokwa zino zaali zikunukidde mu bukadde 17 era yagaana okuzibasasula ate nga yalina mukambwe nnyo bakyetaagisa nakubakuba yajja kubakuba kubanga mukadde ako yakolanga omuwabuzi wa Museveni ku nsonga Greater Masaka omukyalo n'alumiriza. Nanyange says that for months now Nameere has been dodging them until recently when she started disowning them. He has threatened to mobilize all the affected coffee seedling suppliers
pitch camp at Masaka Central Police Station expressed their dissatisfaction. Police failed to arrest Namere and compel her to clear the date. Ono yategeeza nga bwe yali agenda okuŋŋaanya banne oluvannyuma lw'okuba nti Namere yali atandise wali wayise emyezi egiwera danyo basasula kati mbwate atandika n'okwagala okubeegaana. Era awo mu kavuvuŋŋana awo abeegaana bw'abeegaana bulabula omukyalo n'ategeeza nti agenda kumobilizinga banne bwe baali nga basaplayinga emmwanyi zino bakampinge ku poliisi bwe kiba kyetaagisa. Poliisi bwegaana okwarestinga Namere bakampinge ku poliisi paka nga kubiri bafunyeeko ekimu either Namere ng'akwatiddwa oba si kyo basente bwati bwe yavaayo n'ategeeza kyali. John Kajubi and Timothy Mulema, who jointly supplied 3,600 coffee seedlings, have told the police that their hope of getting the payment is in harmony, as dismissed after Namere stopped picking Wuliriza. John Kajubi ne Timothy Mulema basaplayinga endokwa eziri mu 13,600 bazisaplayinga abalonzi ba NRM kulwa Namere n'atuuka ekiseera nga takyakwata n'amasimu gaabwe. Kajubi explained they supplied 300 coffee seedling to each of the series. Endokwa bisatu ku buli mulonzi wa NRM yali azze okuva mu byalo 25 nti baali batuukiriza kisuubizo Namere kye yali yasuubiza abalonzi be mu bitundu by'e Masaka. Naye ekyewuunyisa era ekisinza obba disappointing n'okuba malamu amaanyi era nti Namere oluvannyuma lw'okuba nti bo baamukolera abasabye takyasobola n'okutuukikako addaako y'ensonga lwaki baali bagenze ku kkooti. Bwe baamukubira kugenda maaso n'okuba nga abasasula Namere bavunaana yategeeza bano ba operators b'emmwanyi bano baali bagezaako kumu blackmail gezaako kulaba nga bottattana erinnya lye. Jjukira twali mu kalulu olwabeegaana tegeeza nti baali bagezaako kuttattana linnya lye. Kati bino byaliwo omwaka oguwedde nga bano balumiriza. Namere yagezaako okugenda maaso n'okuba nga agaana okubasasula. In fact sikuzaako wabula yagaana okubasasula. Kati ensonga ezo tezitandise kati. Luno olutalo lwolaba terutandise kati. Balamu Balugahara yabadde ne challenge ey'amaanyi bwe baatuuse Masaka nga bw'abadde nga jjukira abantu babadde nga bamuloopera. Era oluvannyuma lw'abantu okumuloopera gezaako okugenda maaso n'okuba nga akola omulimu gwe nga minisita olaba nga abateeka ku ntandaalo bakyetagisa kusibwa basibwe ere ye nga tasibwa. Si Namere nno yekka yagudde mu kawunyemu ak'abantu b'e Masaka. Waliwo n'abasirikale abagambibwa okuba nti bakwata abavubuka abatalina musango kati nno nabo tebaalutonda. Wuliriza bulungi mu disitulikiti y'e Masaka oba mu kibuga Masaka mbu nga bagenda bakwata abantu aido. Abantu be bakwata aido babatwala ne babajjamu akase. Kati abantu olw'okuba nti bafunye chance minisita yabaddewo ate n'abasaba buli kimu gere temubaako gwe muzibira temubaako gwe muttira ku liiso mugere maaso n'okuba nga munnyonnyola buli kyonna kye mugenda maaso n'okuba nga mufiika wano e Masaka. Abantu bangi jjukira muno n'abaana b'ekibiina babavunaana emisango kyokka ate nga babakutte. Waliwo omu ku bavubuka yakwatibwa mbu baamukwata aido. Oluvannyuma lw'okumukwata aido baamuteekako emisa akunyakula busawo anya kukola biki embu baamukwata ssaawa 4:05 ez'ekiro. Era mwana n'abuuza balamu okutambula kulina kukoma ku ssaawa mmeka muzitubulire tubeere nga tuzimanyi. Abaana abasirikale aba RDC nate baalutonze naye ebya Namere tebinaba kuggwa. Kati wuliriza muwulidde gavumenti yaki abantu gavumenti yaki tulina okuwuliriza abantu muwulidde leka afande banange kati mbawoka zinalo mogere tuli bakambwe nnyo ku nsonga eno tuli bakambwe kwata yogera sitwagala kutumanyira tuli bakambwe nagala faba bagira enale mu batutunya nande nesindio naye batutunya ani akuchunya mbulira ani akuchunya nze nyina omukyala atunya bamuyita basituula kubanga mbe ebintu bya enale mu munyendo mukiyani abantu bapagira n'agamba tebasimbako kale temulwanira kazinjalo ogenda kulonda omukomu oyo owesati emyufu sabo onalebo olusanisa okulaba okujja mu kibuga Masaka onalebo bansibira mu kkomera lyawo mu nnyendo
Sebuliba omwami n'akwata omuvubuka n'amusuza ku mpingo oyo Sebuliba. N'amusuza ku mpingo twali mukomera ng'omuvubuka n'asula ku mpingo. DPC we azimuggyako ku makya ne tumegaya n'amugamba zimuggyeko. Sebuliba n'atufa tupukidde ekizibu. Bamusigadde waggulu. Webale nnyo. Mpa omulala mpa oyo muwanvu. Minisita, patulo y'ekireeyo ayina atandika ssaawa mmeka? Bakwata mukwano gwawe ku ssaawa 5 ng'atugenda mu bbaala nakati akyaliyo bamuterawo bwakkuba Pemba ate nga tebalina kimu kye bamukwata nakyo abadduka ne tugenda bamuterawo bwa Pemba bamuyita Chris gyali wansi oyo ogera leka yogere Babalamu kiri eki talina buzibu afaanemu mbeetako wa Sebuliba. Sebuliba afiisa bubi nandijja tayuti nesente zaffe ne bazituwa twabakoowa ate nga tulina musango. Nze bye bagamba mbabuulira ebyoboozi lyaddala Sebuliba muli watusanga wali mu ggote atwagala tukwata bukwasi. Neyanzanya neyanzenge kutya security Sebuliba Ronald gwa abeera atamidde akwata abantu n'abakuba. W'omukadde oyo ayogere w'omukadde oyo ayogere w'omukadde oyo ayogere akazindala mukajjeeko leka bakakanike leeta wano bakakanike leeta akanike teekako sanitizer mwangweko mwobere DPC ayogere yanguwa so banange abavubuka ba mu Nyendo njagala tukolagane poliisi tuyamba poliisi ne poliisi ekole ki kati ngenda kubuuza DPC muwulize njagala kubuuza DPC mu Nyendo balangirira kafyu waliwo kafyu mu Nyendo era etandika ssaawa meka ekoma meka pa microphone yanguwa Tony microphone teriko okay banange muwulidde abamu Nyendo abagala olaba ebintu bino after biteekayo ku YouTube channel yange Sean Stars Exclusive eri abo abaagala okuba nga beeyongeza emboozi zino ku YouTube channel yange sibaako Sean Stars Exclusive. Tubeera ne motorized patrol zizibeeramu abamu Nyendo babakwata ekiro ku ssaawa meka? omuvubuka gwe bakwata gwe bayitaani Kulisi aliwa musirike kati mbalekeme muddemu oba yabaddemu njamugamba atuule wamba omuvubuka gwe bayita Kulisi aliwa omuvubuka gwe bayita Kulisi naye banne twabakwata ku musango ogw'obubbi batera okubba naddala mu kitakaawo basiikana abantu ne babajjako sente ne babakuba so twabakwata era bali mu prison. Bamukwata gwa kubba banange muwulirize poliisi obeegambye bamukwata gwa kubba kireka kuba bamukwata gwa kubba balimba bamukwata gwa kucakala. Kiri West kucakala musango amatuuze okuga bamukwata gwa kucakala bamukwata gwa kucakala muliwa Minisita nga we nagambye what do we do now? Minisita nga we nagambye
kabuze mukulu oyo akulira DPC atubulire tukole ki omuntu wawansi akole ki. However, the Honorable Minister, tubadde ne crime nga egenda yeeyongera mu nnyendo wano. Ebibuga byonna mu ggwanga crime ebadde egenda waggulu. So twafuna ekiragiro nti tulina okukola intelligence-led operations. Honorable Minister, tubadde ne challenge nti ebibuga byonna mu ggwanga crime ebadde egenda waggulu. So ne tufuna strategic guidance nti tulina okukola intelligence-led operations. So operations zonna ze tukola tusooka kuyisaamu intelligence okufuna abamenya amateeka baliwa. Ate abantu abo tubadde tubakwata n'obujulizi. Afande oli omuvubuka gwe bagambye ono omulala abakuba ennyo yali Sebulima lwaki akuba abantu? Kale wuliriza, Sebulima bagenda mujjawo, RPC agenda kolagana ne police headquarter. Muwulira bamujjawo bamuweereze Kalangala batuwe omusirikale asobola okutegeera abantu. Kale mpe omuntu omulala gyayogere. Okukyagala musango. Tweyanziza nnyo Honorable Ministers. ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.